manyo ba otugoberera bulungi nnyo nyina omukulu Siraje Lubwama oli otya nkutambuzize ebbanga ddene oli bulungi ddamu obuuze ku bantu abamu bakatweyungako abatulaba ku mukutu guno nze Siraje Lubwama CEO Third Eye Media Center ebintu ebimu tubirabisa maaso twetaaga okwewola eriiso eryokusatu okubiraba Anita senga yeewola teyantuse ku salino singa yakozesa ku liiso eryokusatu kuba bangi abalina ne ssente ezimusinga naye yayagala okukola display nsobola okugoba bano bampe bakamyu nentandika okuwola ngawola awo era ngamba yali abawola bulungi ne tamuzi nyingi era bw'omukolera ekintu asobola okuzikusonyiwa nkutadde gwe n'osigala nga n'omuntu ne bw'aba ayagala mukuba afa munnamu weerowooza n'omukyala nga nkoledde ebintu bingi Ssekikubo yagenda n'atwala Honorable Mpuuga Ntyagi yamugamba nti niino ono muteekeko yatuuza meeting yatematema ssente ezo naye yatwala oyo tomugambako tuli kubano sabo Anita tuwe olukusa nagasijja lubawo gende nga nkyali sipiika tojja kubi tekijja kubaawo ne bagendako neyo gye batambuliza over my dead body ne batabimuwa kaakati mulwadde moyi nyina ensonga bbiri bwe mmala Anita nga mumaze onkwatire ku kabanda byaddala Ssenyonyi bagenda mujjako ku bwa leader of opposition era kabanda ayeteeseteese kikola atya ne tutandike ne Anita Among mulwadde abasajja bagala ku amale kufa yabakola buli muntu yenna yabalira ki buli muntu yenna alwala naye obulwadde obuva obukukwata nga bakukutte akukutte ayagala kuvunaana muntu mulamu tateekwa kuvunaana mufu omuntu alina akazito kati akadina okuddamu anseni bw'aba mulwadde ye oo both yes triple A alwadde gw'omusikidde bwe yalwalanga bali Anita yafangayo naga oyo gundi aliwa nga talabika bukyalayira nga talinyanga mu palamenti eriko orientation tiyabaddeyo obadde owulira ebimugendako mu maaso tofaayo ng'osomye ku omubaka wo nti ali ludda wa ye anaavaayo ddi both avunaanyizibwa kinene nnyo kukulaba nga Anita Among mulamu yabeeranga awo n'ayogera ne ku baseggirinya Anita tumusondere ssente era wafa atwalako omwana omu n'agamba kino kikola bwe kiti Katulu Bwama yaweereza mesi abadde muziisi ng'afaayo abadde afa ku bulamu bw'ababakabe Anita Among ne Kadaga yabafangako olwo yagamba awo nti kutogikwatako buli anoonya instrument za parliament ngenda muvunaana azisasule mugamba naye okimanyi nti bw'ogamba okuvunaana bali ku bitanda bafa zaake ne Namboozi lwaki tosooka n'obalabako n'agenda ebugolobi bagendayo olunaku lumu Bobi Wine agenda obugolobi yonna n'ekyamuka era kyamuserwa Kadaga Bobi Aze ne Tundula ne Wakyankalana ne bamulabako n'awona ne zaake n'awona era n'afaayo kubawa ssente bagende emitala w'amayanja okukola ki okuwona ezo zibamulangira nti yateeka twalanga nebba Namboozi paka lwe yawona ne zaake n'awona zaake n'akubiddwa egiwera nigo gino season ye kati Kadaga yafangayo n'obofi kino kimukwatako both alina okumanya Anita Among alyasitulayo mutwala nga Anita we yasitulayo olanya n'amutwala Siyato amutwale oba amutwala Rome gye baba bamukolerako gye yeesiga amutwala abantu we yeesiga essaawa eno both yalina okuvaayo atulage nti abo bantu bonna tabeerawo ku bibi byokka Among aleese abantu bangi ewa Museveni ataddewo essomero erisomesa obulungi erigaba ne basale ataddewo eddwaliro naliraba ne ku fayino z'omupiira gino egy'amasomero zalitendese nga liri ku fayino international football pitch kati babuuze ku guba sharinga n'ekitanda pulezidenti wa FUFA Magogo nti omuntu aliwa Nsereko yagambye amagulu agaluma Anita Among ga palamenti namba mbwandibaamu n'eddogo ebyeddogo si kyekikulu mulwadde abantu balwala tulina wano munnayuganda yasinga okutraininga natwaleeta ebikopo bya Sekafa Bobby bamuyitanga Bobby Williamson yaleka wano omwana we naye eri ali mu buyinike
era Magogo bw'aba awulira omwana ayagala kuddayo waabwe eri basobola omusomesa kuba badde asomera Wasudiru ng'asoma n'abaana ba KAA ono yali abadde tatone General n'abaana b'abakulu abalala grade gy'asoma yaweddeko kati ayagala kugenda Bungereza naye ekizibu alina kugenda ne maama we atuuka eri bamuwe oba ddayo omwana ategeere waali omwana wa myaka 16 muwala nabadde mpandiikidde President ng'ebbaluwa ngiyisizza wa wali keke intentionally nti iriyo ogiwe omwana we amumanya asomera eyo kiri wakiwanuka we n'atuuka kwa President nja kugiyisa awalala omusajja yatufunira wano ebifunisa ebikopo bingi kana nagenda Gaumahiya mu Bungereza. Kakati Anita Among naye ali bouncing atya nga asirise nnyo nyino kyesitegeere kuloza ababaka balonze Boffi lwakweyagalira lwafuusi tebalonze Boffi lwakwagala speech yasoose okukola alina we yatuusa ne batandika kuyimba bonna Anita deka naawe abakubanga yali bamukiriza okulonda nga bantu beesalirawo badde bagenda kulonda Anita ne President yakimanya n'agamba in case nga tulemye kanteekewo etteeka ino sovereignty bill oli mulema tumukwatire wali ate naye n'agwa mu kitimba n'aliyisa ku speed kati bw'aba wakuvunaanibwa eryo etteeka mwayita sooka ombuulire Anita Among singa President yamuleka n'amugamba kale jangu ku lunaku kanteeke n'amaanyi gange Boffi lwasoose okujja ng'aleetebwa family ati wali baamulemesa tebamulemesa lwakuba nti Anita Among yali w'amaanyi yali alina kasente seeka yonna n'agigula yonna ekulemberwa ali Haji Moses Kigongo bagenda okutuuka wali nti ayanjulamu omusajja nga naye President lindako naawe tukyalina omulambo kungulu tetunaguziika tubadde ne President sekandi yajja bwati Kadaga yajja bwati Olanyaze bwati kati bwe baba bajjanga deputy ne bafuuka kyekitulwanyisa kati nga deputy wali nga deputy wali tugende ne President ye kimwogera mulimu ensonga naye nga tebayinza mulangira n'opposed kubanga Basairwa yali yeewandiisizza okuva mu jjembe era akalulu bakagenda mwabo babiri Boffi nga waalya n'akavaamu Anita Among abadde nga mu bakazi b'omanyi kuno abadde ng'ono yali MP wa Kampala alowa atali Naggayi yennyini Nabira Naggayi Sempala Besigye yamukolerako olukwe ng'agamba kugenda kulonda bakamyufu wano n'aleeta candidate we n'abakuba mu magezi ge gonna ye muntu akugamba fwasi nina ebbaati erikusala naye okutunulayo nga mufaliso Nabira Naggayi yali w'amaanyi nnyo mu byabufuzi bwati wamulaba nga ali obwa speaker nga Besigye tamwagala ng'amugoba kulaleze ne oba mukwatira ali ku CPS najja atuula ku Kabangali yatuula ne mu maaso temwina gye muntu omanyi nowe mujjukirira nze waliwo abamanya ye Anita Among yalinga Naggayi mu byobufuzi tomusobola aseka eriyo zonna z'olina z'omanyi ku nsi paka nga akuwangudde abamulema muno batono ate ne gundi yamukubanga naye nga amulekereramu akatiibwa ani Ssemujju yakubanga Naggayi batwaha abo be bamulema ne bazaake batono ne bajjoweyo abalimu Anita nga majority yali abadde agirinda nga buteekawo akalulu kesha komugo ate akomugongo omukuba agundi Boffi amukuba baba kyokula President n'abalaba atya jukira 7 yagaba million 5 nazi wabe ni nga bagenda okulonda speaker Kadaga ne baleeta erinnya lya gundi ono oweyiganga yaleeta simanyi yani ono omukyala w'ettaka mwami Musoga naleeta erinnya lya opposition Museveni nuna yalidde 5 naye mwamuwadde ku ssente ono era yali agenda kufuluma n'agamba ntuulawo paka akalulu kakola ki muntu eri wali oli nafuna obululu 100 nga abujjiibwa
ngalaba yano sente yazigabye kyenkanyi ne bamukuba so akalulu kekyama kafu naye ak'omugongo era obofi yandikalidde naye nga kakyama nti buli omu agire abantu be Anita yali agenda bawuuta buva abaka bandironza Anita yensonga lwaki bwamala omuggyako ekifo ekyo n'amanya nti kakati ono abadde alina kyabaza okutambula eggwanga lyonna lyonna nga yasooka okwetunda n'alaba local leaders n'alyoka ayanjula omukulu nga aleese n'ekiteeso nti tugende tulondere mu parliament president n'emyaka tugeze mu nkola abadde n'ababaka bambi yabawangayo bonna yabawa nkutaddemu ataano gakuyambeko mu kalulu yabawanga Anita abadde w'amaanyi abadde w'amaanyi kati Anita asibirawa mu kulabako we bituuse bw'aba alina obusungu ajja kubeera nga Kadaga obutajja mu parliament eno kuba alaba nga tasobola kutuula mu ba ordinary bayinza mutiizinga emyezi 3 bamukuba olubi paka ate bw'anaaba omugumu bajja mutiizinga bajulirireyo ababaka abali sharp nga Namboza kati gwe bofesula wange naye kyokoze ne Anita teyakikolako kino kijjotya oba bajja muteeka nga bamulabira ono gwe tuli naye eno omulaba naye yabeerako awo wooli totomanyiranga nnyo bw'otyo kati agenda kufuuka kisekererwa kisekererwa byebimulwaza mukazi wattu agugumuka ate bayinza n'okutuuka ekisaani bamugamba kubwa seeke tukugobyeko nga kiki nnyo manyi bw'abadde yeeyita waliwo wabadde atuuka n'agamba kati soogera nga lwayita onayo sipiika yogera nga namba 3 w'ennyala nkulaba ono Mawuta tayinza kuva walinyidde bbaasi ku ssaawa ya 10 afo butuseeri ajje ayingire mu kisenge kyaffe alina waateeka okukoma andi eno baamutemako amagulu takyasobola sawa bwotyo bw'omulaba kati tuyingidde parliament Anita baamusuula eri era Kabanda nga yamusuula mu kusika omugwa guno okwabaddewo olukwago biki n'enkola y'omukulu engeri gy'akwatamu emirimu gye omukulu CDF abantu bangi baavuddeyo ne bavumirira omukulu Muhoozi Ssemujju Nganda yamwogeddeko bubi nnyo Nsereko Muhammad yamwogeddeko bubi nnyo Jolo Ssenyonyi yamwogeddeko n'abalala bangi naye abo bonna benjogeddeko Ssemujju Nganda Joel Ssenyonyi yabatadde ku lisiti ate si gwe gusoose taata yabateekako dda ne taata abantu abo balina ku lisiti alina abantu bemenya nga 15 abo tebabalaba mu parliament kumpi 10 yabasuula taata bamuwanga yali asooka ku lisiti yamukubirako n'essimu nga bali kubye mwani namugamba mumpe namugamba simulaba Namboze yamulemeddeyo naye abasinga bagudde yabasudde deliberate ne gundi yali agala musuula ono muswano gwo anywa kabisa omukatuliki yani owo ye Masaka Mpuuga ono Sewungu oyo munywa kabisa naye mugezi yamulema naye bakyali balina omusango mu kooti ndowooza yamulema yamulakira yali amusudde kamuwoomera wenatunula nga ndi tugenze kutaasa kweyimirira ba-MP bagenda okweyimirira Nsereko Muhammad Nsereko ono mu byato gikwatako ne Banda Serena ne Banda time eyo abamusibidde tololo tulina we twasula naye sirabawo yali amugoberera mu kunywa kabisa Sewungu tasaaga mu kabisa banga byombi nga bw'obiwulira nga bya kikatuliki kabisi n'enva era we namanyira nti ne muweni mulimu abantu abatagala NRM nga bajagala basente lwa buyinza bwebulina nabalaba nga lwaki tusala amagezi kintu kino nitukyejjako tukole kagundi kafu nga bateesa n'aba opposition abo Basewungu mu kabisi nedadisegula naye batuuka wano ne bakubatiya gaasi wakisekka ne bivaawo president n'amanya nti bano bwembaleka ebbali nja kuba nkoze ensobi nezimbira ekizibu Kasolo n'amuyita Kasolo yali omu ku ttiimu egamba mukulu tumunaanule oyo ne Kiwanda Kasolo Haruna Kasolo abo
ne Kiwanda Suubi buli weevu ejja n'egundi ye weevu eri yasooka ya Babazi Nankabirwa baali bazze ku saidi eri buweze ya MK walaba abantu we bakyuka bajjukira bamala okukolawo Piero yunaga kati mwe namba yeri tujja kulaba ekisale kulindiro wali ne balaba engeri gye bakomawo nga tebalina bwe basala twahaga boyo omu kubakafiiramu nabo basajja abo babigo twahaga batakaliyaye n'omufaako tebamufaako obunafuuse bwava ku principal yamugamba basatu abagize mugende ne bagaana n'agamba gwe osazeewo tujja kubaakinga genda ogambe nti nzizizaayo gende wa lopu lopu n'amugamba nze nazikuwadde kwata abasirikale baabo gende wa sipiika sipiika n'amugamba gwe nkumanyi nali nkulabyeko oli mmemba wano nalayirira wano mu maaso guntu sikumanyi nze gende wa Aigigi Aigigi naga kiki kati ekibuuzo ky'ettima ssente ezo miliyoni 4 za ddawaani ezaali ez'enguzi Kagabo yavaayo n'akola ekintu kyokka sayidi zombi ne zimuvumirira naye ate nga opposition nemuvumirira ate nga yakola kyabuzira omuntu akomyewo nga Pawulo abakulembedde babagaba n'abasajja ssente bazitwaza nguzi tuzizizza abo opposition baakuba Kagabo kyenkugambye nti enguzi gavumenti neekuba Kagabo teri agikkiriza agiwadde tagikkiriza ne gwe bagiwadde takkiriza ne bakwatira mu kituufu Uganda nzija ne makiva nzire ebbali baakuba Kagabo ne ngamba bano ekituufu bali kuki kakati mbuuza gundi ayinza kukola atya okuggyako Ssenyonyi kubanze mmanyi ekyo baakiwa president wa asinga ababaka mu parliament abo opposition nkugambye basobola okukyusa etteeka batya ne bagamba tulondenga bwetuti ate parliament eriwo yeeyo yennyini ebadde efunye ku miliyoni 10 ng'eri ku induction course esinkanye Museveni mundu ogusoose ngende mwenaazeeko enfuufu sebo basasanya sente nyingi batuwaabira ntuwaabira musooke mukwatira nja kubawa n'enda naye temulyanga enguzi ndaba gundi yeewera agamba bwajja kyentandikirako Kabanda amawulire gamuntuseeko yagambye ndi mitale w'amayanja naye bwe nkomawo e Uganda awo wentandikira munkwate bulungi engeri gy'abadde munkwate bulungi ng'agayadde bagana muttirayo alina asigadde muwagizi asigadde ku kakiiko ka seeke akapieriyo era asobola okukola mu kapasite eyo aye tewali muntu atalina nsonyi nga ye asobola okukikola kuba abadde n'Anita nga yamuwa ssente ate n'Anita nga asiiba yalayira talidde ku ssente ya Anita yalayira kankubuulire badde bakolagana ng'abantu yayogera ze yali agamba omuwa amukubira essimu agenda okwogera ebiseera byamukubiramu essimu nga Anita bamugyeko amasimu yali amukubira ku ki ogambye ki Kabanda waliwo obuwumbi obusatu bwayogerako ekiseera kyayogererako Anita amasimu baali bagamugyeko bayogererawa ayina ne message ng'aziraga abantu agawuuno nga aŋŋamba mulwadde muyi I love you so much my brothers kaakati ezo Kabanda mukugu nnyo mu malisi ne mu character assassination ekyo kimukugu mukugu yebikugugira wa Kabanda yebikugugira eyo ku radio z'abakuteesa eyo nga eyo yakolera kuba muntu oyo oli mubbi watubaka kibiriyo yatandikira masimu eyo ne bamuwa ne ku radio n'abeera toka nawe oluvannyuma ne bavaayo ne bamulwana nti tewasoma konze saasoma nalina ebizibu yakoma kwesi tu naye oluvannyuma emyaka 2 ne ntuula 4 nfuna emyenda gyange ne ŋŋenda ne ngiya n'ensoma yakola emyenda wakola combination ki ku 6 yafuna emyenda ku O level teyafuna myenda gyokka combination ki gye yakola ng'akoze Luganda ne Christian anti yakola Oluganda yayita agriculture n'ayita commerce n'akola combination ki ku O level bibaayo ayi bibaayo bikoosi gwe nga tobimanyi bumanya ekyo si kyekikulu naye capacity esuula gyewera agirina Kabanda alina capacity esuula gyewera Ssenyonyi ng'ali backed up by what n'ayafuna ku buyinza bwa chief of staff buyinza naye tagaba ssente anaabukozesa atya oyo alina ku buyinza bwa agenda ate agaba ssente zaaki parliament yaddamu ssente agaba ssente gwe tulonda
kasita eddoboozi liva embuya twagala kino bijja kutambula. CDF bwagamba already lyavudde yanti anti kakati nkugambye okujjako nga bakigyeko omulaka kisoboka. Basobola okukyusiza mu parliament wamu mwennyini bagamba tumujjemu obwesige. Basobola kukyusa tteeka nga twalaba ku tteeka nga opposition twegugu nga tuvaviira nga gundi ono lumu agamba nti bali mu pibo n'aba opposition baleetenga amanya ga kifuyi libakubaamu omukono gw'embuya senga teryayitawo. Kati ki ekigaana soente biru tebagivumirira buli omu n'agivumirira. President n'agata kale byemutayagala tubijjemu n'eno bisigale biyise speed nga tolinasaba bwa speaker njagala oluyise ate nga bwa speaker abwagala nakubakuba ku bantu n'aliyisa. Kati no baba bali ate kati mubano atasobola kugaanira ddala yo bofe kuba musajja watu bamuleze ali ku mulimo bamuloze mu kinya nono naye bamujje kukaguwa bamujje kumalwa wali yingira kwata kino yambale suite etteeka lya bujjagaali okuyongera mu contract ani tayibwa nga tekirina ku order paper omuwanga hono ne bakuba abantu bajje bakirwanyisa naga nti munveeko ndi ku instruction kirina okuyita tayibwa era bwekyabanga ekigaana kizibawulira anaana kagabo zeyadayoloza zaali zaaki zaali zaaki anaana ge babawa ate bajjayo bano bakiye bagundi bika ennembi bw'obikka ku sukaali n'otabikkako birya bo be baayogera nti be baziridde naye abeni emoloza baali basobola okugawa aba opposition boni batalya bali bamanyidde okulya omufu waabwe nga sigakola mawulire naye gwe gubatalabanga ng'oli omufu mutaala bagendayo kagabo yekka yavaayo nga bamufudde kikulekule kumbe bali balya bulijjo bonna bannambooze batukola ekintu kikulekule. Basobola okukwata parliament ne bagamba tuyise etteeka nambooze muleke mukwano gwange atera okumpandikira doza nti mulwalana naye samanyi kyemuwalanira kyembuuza kyogamba obotha bajja kuleeta egundi egamba nti kyonna kye banaleeta nga obofi yali mu ntebe ajja kiyisa nga kivudde mbuya nga mbuya egambye kyonna amuleese mu kintu ye mbuya bweneotanga kooti ali kifuna okuva lwekyamulema ekkololo olinga Sirajja yagala okugamba nti tukibale nti kyayise dda kuba kyavudde mbuya okujjako nga tebakyagale. Bukedde awandiisa ati agambye Bukedde yawandiisa ati amawulire g'olwokuba yino pulaani ya Kabanda okugoba Ssenyonyi mu kifo peji ki peji ya peji 10 9 and 10 peji 2 namba Bukedde okuwa sentence spray ebe amawulire galabyemu voli Bukedde okuwa peji 1 ne 2 ne kuwa sentence spray peji 2 ebe galabyemu gabamu voli ate amawulire ga fitina Bukedde ge yagalira ddala ezo gakubye wiki namba katugenda kulaba kafeero wiki namba yanti yategere bannayuganda kyebaagala ku mawulire bamanyi okuyiiya ababukedde tewali abasinga yadde New Vision olupapulo olwo bw'olukuba n'olukumirwo terukusula mu nsawo nga notabulwa kyoyagalamu oyagalamu PLE oyagalamu abanoonya oyagalamu bride groom oyagalamu amawulire ga fitina kasalabe kya kugambye buli ali ne bagateeka mu regions Busoga Buganda bagateeka ku layisi lukumi bannayuganda tebaagala tebalina kirango naye saturation basinga New Vision kyengamba mwe bannayuganda tebaagala agazi kusoma gano gabanguyira gano gabanguyira tugenda kulaba kafeero tumuwulire bajja leetako ku linnyo lino linnyo lya kafeero eryalabiddwako mu ntaana eyo story egenda kutunda ewiiki namba gwe ng'oli ku Kabanda ye ng'ali ku bibye ng'akulina nkutegedde kati tugenda kusibirawo bwe tunaabanga mbuya yasalawo buli kintu
kuba tannasalawo kyendaba kiri in favor of people. Kankubuulire stage tannasalawo kino nga kiri mu favor ya gye tugendako n'okuba nti ebimu atya tatya kumugamba. Lumu agenda kugamba abantu tayigiriza Lunyankole kati yayongeddeko syllabus kuliko n'Oluswayiri. Lwomuli mu muwakanyi olumu agenda kubagamba nti kale omutwe guugwo ku sowaani mugulabe akasasi simulina. Atasobola kiba kiyitiridde nnyo ekyo. Kiba kiyitiridde nnyo. Kifaanako ekyokusiba omuntu pampa. Ogamba eki? Okusiba omuntu ameze envi. Faida weza isimiti likwagala. Saluuni. Amaze mutemako musalako nvi. Saluuni zitukwekako ebintu bingi munnange. Musajja buuza gona bino gye bamukozesezza. Sirage. Ne bamwambaza t-shirt ya Museveni. Kiki ekikusesa Sirage? Effunyu likula ne limera envi. Tugenda kutuuka wotasuubira. Effunyu likula. Libanga ddalu. Dokita ani omuyitanga yali musajja wa Fumbe. Eryakulira eddwaliro ly'e Butabika. Kigozi. Yaŋŋamba nti ffenna tuli balalu. Naye tuteeyo amawulire okulaba abalalu naye nga tulabamu abasamba omupiira. Tulabamu abatugamba nti muze kulaba abalalu tubatwaleko. Natugamba eddalu munnammwe abazuze muli balalu. Naye eddalu lirina likula. Kyoga n'effujjo likula. Kyoga walabye ekifaananyi kya gundi nga bamwambaza t-shirt ya Museveni. Gw'olina osobola okukwata omuntu n'omugaa nti yafuza emirundi 7. Gw'ogibalira 17. Mbubaga yafuga emirundi 7 balanga tajja kusobola n'pampa lumu. Kati gw'oba tomanyi nti eryo effujjo likuze. Ojja kulaba ebisingako awo. Oyinza obutalaba ku mutwe gusaliddwa. Ne bakugamba twaguzudde ekireka. Ku train. Ku luguudo lwa train. Yatubulako wano. Tolina bantu baabula nga tobalaba. Tebakugwangako kya mu lubaale. Era nyina emwana bambi yampereza message wano. Ogenze ojonse n'oyogera. Naŋŋamba taata waabwe yagenda gundi wa Somalia. Bali mu myaka 5. 5 tebamulaba. Batuka ku kyero yagenda mu nsi eno simanyi bagiyita batya. Russia. Si Russia. Waliwo endala liba bakwatidde bannayuganda. Omulala yaŋŋamba omwami waali Russia. Bali mu mwaka tebamuwuliza. Abo tebaagenda lwakweyagayira bano banoonya kyeyo. Weekanga bakusudde Russia. Ne wano ono yaŋŋambye yagenda Russia tebakyamuwuliza. Kati bw'oba oyagala okusoma ku Luswayiri oba Olunankole kola effujjo omukulu ly'atayagala. Kolamu ku ffujjo ng'omukulu talyagala. Ojja kukinnyonnyoka. Mumanyiire. Ne kyakola kigenda tulekawa bannange. Nze natiddemuko n'ensaasira n'abantu. Katonda ajja kulekawo baanaayagala. Katonda ajja kulekawo baanaayagala. Ate tewali kintu kitaggwa. Buli kimu kijja kuggwa. Museveni agenda kumaliriza atya? Simanyi. Ku bino omwana byakola. Ala yamanyi naye kyemmanyi mu mutima gwange. Tatiddeemuko Museveni. Nti Museveni talina omwana amaanyi nga talina gwaguloominga kumusikira. As of now. Pozi ajja kumulowoozaako nnaku zijja. Lwaki? 31 ojja mulaba. Akomawo nga mubi nnyo. Ng'ate si yasabye. Era gw'ojja okusaba nabye tulabye tubirabye naye twagala gwe taata. Twegayidde ogusembayo waakiri. Tuwede tamwegenda. Tuwongere ka anko. Kasita n'abanga akyasobola okutambula. Teri naye nalaba ate abantu bayongera omwagala wano mu kana akaseera bw'opimamu bwe baali bamwagala mu 2010. Ate gwe tewalabye pressure yaliwo. Tewalabye percentage ng'erinnye. N'engeri gye yalimu ono mu kampi nga ndaba abantu ate bayongera bakyuka batandika okwagala Museveni. Kikyavaawa. Bantu bamanya ne bogira ate kati naye takyalina ntalo nnyo. Walaba nalaba abantu bayongera okumwagala. Kabineti ye y'omwaka oguwedde yagoba baminisita nga 2-3. Teyakyusa kola lushefo. Yakuba Kalamba. Abantu balooza Nabbanja wa myaka 2. Yakowa entalo ezimu. Abantu abamu abaziza ku bifo we bali akyusizzaamu katono. Gobeera waawo kwata nyweza tereeza wano. Bayagadde abagobedde ddala. Bayagadde okusiba abasibye. Nandutu
teyafa nakyo yali saddaaka bonna babawaayo lisiti nejja n'agamba mwabe Karamoja mmwe temujja kuwona n'oli akyalwanira eyo mu constitutional court mukama we naye ayinza obutawona ate bakola ensobi ne babirwaniramu ono yambuzabuza kati bonna bagenda mukazi yali yekoledde amawulire ge ng'afuuse seremu yalinnya n'alinnya mu madaala lwaki Siraje sikusiibula Katonda atubeezeewo nga bwe tumalayo ebitole by'emmere byatugerera inshaallah so gwe twatandise naye najjo osinzira okutulaba abadde Siraje Lubwama twogedde ku nsonga ebyajjowero Ssenyonyi bwe bityo bibiri gw'obiraba oti eyo era ekisanja kino 2026 olowooza kigenda kutambula kitya ani akola ki komera tegagenda kujjula kiki ekitufuga tuli mu magye oba kaluluke walonda gw'obiraba oti Siraje tuli mu magye wansibudde kaluluke walonda onankole ndumanyiko katono mukazi gwe nawasa mpuliramu bayinza okutantusiza mu andi kati sirabasi biro lyalondako Lunyankole Luswayiri saagala Luswayiri wakiri yansomesa Olunyankole sinako buzi kale tukwatagana olundi bannanga basponsa bange Derrick Phones awo ku Pioneer 1 building Derrick Phones genda ogwetuuka ku Wilson Road Pioneer 1 building tuukawo obunoonyaawo ku main Derrick Phones ojja kuba otambula nabo okujjako ne bannaffe ab'ekijimusa kya Fatiso mwanyi bitooke genda ku Fatiso kiri awo emabega w'ekita akatale ka Kisekka awo ewali gye bayita bondi emabega w'akatale ka Kisekka mwanyi bitooke n'ebyolima ebirala ku kijimusa mwaka mulamba organic Fatiso 0701 558563 nze Nurdin Ntege tukwatagana ate omulundi omulala mweraba